soko mbulire Gift of Kado ng'afulumya ki? Gift of Kado yategedde ba promoter mutegeka abayimbi abayina ennyimba ez'amaanyi ne mufuna abantu ne mutabawa ssente. Kati ye yafulumiza ssente z'ayagala bo wa kumutegeka. Bobo oli kuwa kumutegeka ku Hotel Africana oba ku kisawe kyewa hamu. Naye wadde mmeka anti zezo zagenda okwogeraawo. Zezino. Ku kisawe wa hamu oba Nambole oba Cricket Oval. Kisawe kya hamu. Wanena kivubo. Okay. Nawo bagenda kutegekerangawo gundi. Okumutegekawo bobo oyagala okumutegekawo. Kuba abantu ngamba promoter ali willing. Prices zange zijagenda bweziti is some of the places. Africana ejja kubeera 60 million, but we can talk. Yes. Cricket Oval ejja beera 100 million kikumi. Cricket Oval. Ham ejja kwetagisa million kikumi mu ataano. Then Nambole tujja kukola million 2. So anyone who is interested, put me anywhere. I'm okay to do the show. Mumpeka sente nange kachuso bulamu yamba gamba kada abadde ki awusanga ensonga kitukola tukifunamu. So I feel like mumpeka sente ako naye kajja kubeera nga yes artist abaso okomona akola ebintu byakabi ne music ne mu investingamu. I need to do my own studio with the vibe to keep on doing this good music for you guys. So mumpeka sente ako bambi kajja beera kakabi ngambi Africana njagala milioni nkaga. But we can talk a bit and Cricket Oval njagala million kikumi. Then ngamba with the Ham I want 150. Then Nambole that's 200. Mubali nyo muli bakabinyo bafanzi bange mbagala nyira muli banjawulu nnyo. Yes, I love. If remind me poza yimba ki? Traffic man officer omwana gwenjagala obudde bugenda. Lwero kati ndutabudde ne sura indicator. Indicator big eye ne mluganda we big chief ono yayimba traffic man officer omuwala gwenjagala. Era bano bayimbako ne gundi. Ne good life. Matabo 8 and rainy. Be bayimba ne Zuwena ono yalinga mu good life. Okay. So okay. 1 million 2 bo kubajja abantu aleta bangi. So bobo akumuteeka kwa Africana kyesimanyi gwoli wa mmeka amanyi titi oli mwaka wumbi mwa Gift of Kado za milioni 2 Nambole kwefu titi oli mwaka wumbi kage wano nkubuulira wamma soko mbulire tese wase wa milioni nga 8 ani sewa milioni nga 8 gwina kuzinonga mulimu osente mukuyimba kati nojja n'oyimba olowooza tubasaba mmeka. Tugende ku story eddako. Sigwoliko kati sigwoyo kya. Tugende ku story. Ateke wayambadde kali akapale keerayija kitaka. Tugende ku script. Omwana n'abaana mu kikuba mweze sijja basonyiwe kati egyo emirundi 2 oli omukyala eyajja n'agamba mbadde shono giraba shono yali yamanyi ne yagwa naye ze gikulekera yagwa ze gikulekera ze golekere yagwa ati osobola gisitula munange ate gikulekera kwani nakusangawo ne shoyo nga yamanyi neze sigera kutyobolwa bwe tukola script twagambye bane kujukiza bali abasajja emasaka gibayogera abo mu kikubo ze nabyogera bagamba konti nyimbe kati kyokuyimba kyange kijiddewa mu mboozi yammwe tufune ku ssente kwefu tunabeera kati Gift of Kado abasa milioni 2 kati ze mansa bammeka kale 210 seno wandange bakisika sayebuulirira teno nesiriikirira mu bwe tusokumbulire ku messages ku messages zagundi munnange naye mukyala Wizo netwala mukyala Wizo waliwo oba message ani yaziweereza nga ziri wakati wa Nobati ne Nobati jukira yabategeka oli gwe bakuba n'avaamu erinnya nga Nobati amuweereza message amugamba nina video ne audio nga bawa akaaba
angamba muwerezeyo ku ssente nti firiji nkalu mbu ssente zonna ze yakoze ekiro wadduse nazo. Namugamba ko mu wakazi gwe kumuddamu nti ziweereze. Namugamba nti another thing gwe mukazi gwe kyotomanyi. Nazimuweereza n'atazimuweereza. Omanye naku zino mutitiisa nnyo nina obukakafu. Yamugamba gwe zite. Omukadamu nobati n'amugamba. Ate gwe okimanyi ekyankubya n'envaamu erinnyo si ssente za kivvulu nga bwe mugamba. And yagambye your husband thought that we were sleeping together. Kumbe honestly nze I've never even told you anything kubanga nange neekuuma. Okugamba omuntu kuba teweekuuma. Amugamba n'ekirala. Ebbanga limaze nayo lya myezi 2 nakusoma bulungi era nkutegeera famire y'abamayanja tekwagala. Weesibako beesibe. Mbona ebintu bya wizo byo weesibyeko jukene ready ayinamu omukono. N'amugamba nti wano yewasinze okwenasizo I can assure you this year can't end without justice prevailing. It's only one tooth that I lost nze bankuba nenva mu linnyo limu. Naye gwe bagenda kupove mu dento yamugaye he will remove all your front dental system today 1st of September lwenkugambye yakimugambye kosaggulo. Omukazi namugamba naye ebintu by'emmeeza singa naye wazeetundira n'oziraba. So lutalo lukyagenda mu maaso. Rain nga bamwambaza Gomez ng'agenda mu photoshoot. Ne bannaye mulimu abasajja bali baasibawo batya. Yagamba mani Liverpool weekuba maniyo yakwambala Gomez. Kati Liverpool neekuba maniyo golo. Ani olwo amugjayo omukukunulayo okuzimwambaza. Mabulana. Ne natunulidde Rain. Nga Rain abakuba musajja naye teyali ekwanye. Rain musajja nti kati. Amanya abakuba mukazi. Teyali ekwanye. Nkubuulire era mulimu abasajja. Yafaananye bano bagamba nti wakyaliwo ku basajja awo kuganga bawo n'abasajja baweddeyo. Nabuuza ne wakyaliwo ku muntu alimu olusajja sajja awo. Ontegedde. Ontegedde.